Dear Mr. Chagulanyi Sentamu Robert, this message serves to inform you that I am praying for you. I love your confidence and the zeal you have for our nation. May the precious blood of our crucified Lord Jesus Christ strengthen you, cover you, and shelter you against any evil. May our heavens, Blessed Virgin Mother Mary, Fe aba Rosemary Beddings tukuletedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuletedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Kale, kusema official na josinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifanagana ku bweziti yonna gy'owanga ya bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga ate naawe kwoli webali kubeera nga ate buli w'ofuna notification yaffe oyongerera ddala okujja ate okulaba biki ebigenda mu maaso. Kale, ne wano weetuli akalungezaako olunaku olwaleero tugenda gata update ne trail ate okusobola okuba nga ate tukuwa ebyongera okuba nga ate bitambula. Tulina Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atambulidde olunaku olwo mu bitundu eby'embalala tasobodde kugenda Kanungu oluvannyuma lw'enteekateeka eyo okusazibwa mu bannaffe ab'ebyokwerinda. So tugenda kuba nga ate tukuwa ebibadde sayidi zeeyo. Then ne leader of opposition Joel Ssennyonyi banne omukaaga nga bwe baali bawawaabirwa olwaleero bo bawonye ekyambe oluvannyuma lw'obunkenke obungi obubaddewo. Kale kaakati nja kutegezaako ku bannaffe aba Millennium Logistics batikka bintu nga babijja China nga babireeta mu ggwanga erya Uganda. Bakutegeeza nno gwe omusuubuzi ali eyo wenna nga wandyetaaza abantu abeesimba basobola okuba nga tebakuyambako okutikka ebintu n'okuyambako mu busuubuzi. Millennium Logistics tukutegeeza nti nno ffe tukola nga babbulooka, tusobola okukola nga ba middleman. Ekigambo ekyo tusobola okukola nga ba middleman between ate omusuubuzi n'eggwanga erya China. Gwe oyagala okugenda okusuubula naye nga oyagala okusuubula e China naye nga toyagala kulinnya nnyonyi, tusobola ddala okuba nga tukuyambako. Tusobola okuyambako okukuguliza ebintu okuva mu mafactory, tusobola okuyambako okutikka ebintu ebimaze okugulwa okuva e China. Tulina offices mu Kampala wano ku Entebbe Road awo ate era tulina ne offices mu ggwanga erya China. Ennamba zaffe ez'essimu ze ziri awo tukubireeko ebisingawo osobole okuba nga ate obitegeera. Kale, Truth Media Academy eryo ssomero lyazze kuyamba gwe atulaba okusobola okubeera nga ate osomesa omwana wo. Abaana bali mu vacation, Truth Media Academy ekutegeereza ddala nti ekifo ekituufu w'osobola okujja tetusobola ddala okuba nga tukusomesa ebintu ate ebintu bye tukusomesa ogenda kwetandikira mulimu si kunoonya mirimu. Tubasomesa okukwata kamera, editing ebifaananyi, graphics, video animation n'ebirala bingi nnyo. Tukira ku nnamba zaffe ez'essimu ebisingawo okusobola okubeera nga ate obitegeera. Kale, we tugenda kutandikira olunaku olwaleero tugenda kutandikira mu kkooti nkulu, High Court. Tugenda kutandikira mu High Court olunaku olwaleero era nga amakya g'olunaku olwaleero omulamuzi atuula mu kkooti eyo enkulu akawaŋŋamudde. Kinajjukirwa nti Ivan Bwowe oluvannyuma lw'okuddukira mu Electoral Commission Tribunal nga alaga obutali bumativu oluvannyuma lwa banne be yali avuganya nabo okubeera nga ate ekifo ky'okuteekamu ekifo kya Nakawa
Division West constituency baali bajjuzaamu Nakawa West constituency ng'ekigambo division tekiriimu. Okusinziira ku Bwowe yalowooza nti nno ekyo kyali kimenya mateeka era baali basabye kifo kikyamu era bw'atyo n'asaba akakiiko k'ebyokulonda okumulangirira unopposed. Akakiiko k'ebyokulonda ensonga ye tekaagirabamu nsa ne kagisuula mu kasero. Bwowe n'addukira mu kkooti enkulu era olunaku olwaleero kkooti ewadde ensala yaalyo. Emboozi eno ebadde ya NTV. West Ivan Bwowe yawalaawala banne bwe bavuganya n'abakuba mu kkooti ng'agamba nti bano beewandiisa kuvuganya mu kifo kirala ekiyitibwa Nakawa West kyokka ng'akalulu abalaba bakawenjeza mu kitundu kye gye yeesimbawo ekiyitibwa Nakawa Division West. Bwowe yasaba kkooti esazeemu abantu bano okuli n'omubaka aliyo era nga yakulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joe Ssenyonyi olwo yasigale kukuba nfuufu ku ssuuti yalinda olunaku lw'okulayira. Kyokka omulamuzi Collins Aselam essuubi lya Bwowe aliyiyeemu amazzi bw'agobye okusaba kwe n'amutegeeza nti talabye yadde akanigguusa mu mpaaba ye. Aselam ategeezezza Bwowe nti ye bwe yeetegereza buli kiwandiiko ekyabasunsula akagambo kaakayanira aka division kaali kassibwamu mu nsobi era bonna baaweebwa n'empapula ezikakasa ensobi eno ne bazissaako emikono nga ne Bwowe yennyini ogugwe kweguli. Omulamuzi nate akizudde nti Bwowe ono naye yasunsulibwa kuvuganya mu kitundu ky'e Nakawa West nga kati abadde ng'ayagala bonna nga naye kwali basazibwemu ekifo kisigale nga kikalu. Amulangidde n'okwagala okuyita mu kamooli okuyingira Paalamenti nga takubyeyo yadde ak'ekinafu nga kale ke kadde akozesa ennaku ezisigaddeyo yeetunde mu balonzi basalewo okumulonda oba okumusuula mu kasero. Mu mateeka tuyina kye tuyita de minimis rule nti waliwo obuntu obutasaanidde na kuleetebwa mu kkooti nga tebubeera nsonga. Kati kyekyali ku munnaffe ono w'ekibiina kya PFF newankubadde of course nga bwe nze mbiwulira nti ababadde bamuteekamu amaanyi abakivuga nga balala abamuli emabega. Naye ng'omuntu kinna akitunuulira tuyali ng'olaba nti kikyagezaako okwogera. Eyawaaba akasanga ako yali ayagala kulya nsowole kuba tosobola kujja n'olowooza nti osobola okulangirirwa olyo obwa mmemba bwa Paalamenti mu ngeri ey'amankyolo nga ebyo bwe bityo bitambudde. Kaakati mbadde awo ne ŋŋamba kaakati ensi of course ensi yeetaaga okumanya Ivan Bwowe ono abadde atadde eggwanga lino ku bunkenke yaani. Ebiseera ebisinga abantu beetaaga okufunayo that moment of fame okutegeera kubanga ndowooza egimu ku misango egikyasinze okuteeka abantu ku bunkenke omusango gwa Lope Joe Ssenyonyi gubadde gusuza ensi nga teyeebase nga people are imagining now Parliament without Joe Ssenyonyi. Of course buli omu agwanidde okubeera mu Parliament waba yeesimbyewo naye oyinza okukkiriziganya nange nti ekibiina ky'NUP ebbanga likimaze mu existence ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbanga lyamaze mu byobufuzi osobola okukkiriziganya nange nti Joe Ssenyonyi mwana wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kyokira nti yamujja ku NTV awo nga akola ali mu mawulire n'amutwala ng'omwogezi wa People Power wayitawo ndowooza mwalinga mwaka gumu n'ekitundu ebiri n'amujja ne bamuwa kaadi ne yeesimbawo e Nakawa after 2.5 years n'amuwa leader of opposition. Actually waba yakatuuka mu Parliament n'amutwala ku Kosase after 2.5 years n'amuwa leader of opposition. So Joe Ssenyonyi is a complete product of Robert Kyagulanyi Ssentamu. So bw'omujja mu Parliament right now eyinza obeera blue. So kyenva ndowoozezaako nti tunoonye Ivan Bwowe yani. Ivan Bwowe yajja mu matu g'abantu ennyo okumanyika publicly nga yeesimbyewo ku bwa Guild President ow'e Makerere
era ndowooza yali wa kinaana bwemba nsobezaamu awo oyinza okupabulamu naye mu mwaka gwa 2014 Ivan Bwowe ono yeesimbawo nga Makerere era n'awangula. Oyinza okulowooza nti eyo ye yali entandikwa ya Bwowe okwekkiririzaamu mu by'obufuzi, okwekkiririzaamu mu by'obukulembeze oluvannyuma lw'okuwangula. Era bwe yamala okuwangula akalulu ako 2014, 2015, 2016 twali twolekera kalulu ka bonna ak'obwa pulezidenti. Era awo Ivan Bwowe yazambalira ku mugongo nga nswa n'addayo ewaabwe era Akaayi mu constituency ey'Ebuyamba okusobola okubeera nga yeesimbawo. Era ku mulundi ogwo bw'atyo posita ye bwe yafaanana, Bwowe Ivan MP Buyamba County, vote owaffe ddala mwaka 2016 2021, era bw'atyo yeesimbawo n'ow'enaalema amanyiddwa nga Amos Wandera. Ebigenda okuva mu kalulu bw'ati Bwowe bwe yakola. Owa National Resistance Movement gwe nkutegeezezaako Mandera Amos yafuna obululu bwali 2,235. Bwowe n'amuddirira yakwata kyakubiri naye ng'alina obululu 2,654. Kitegeeza nti n'oyandifunye kakaaga Ivan Bwowe yali talina wamusanga kumuwangula. Abalala mwali Batamba Perezi, Mujuzi Moses, nabo baafuna obululu obwaddako. Wabula osobola okukkiriziganya nange nti andibanga Ivan Bwowe we yasomeranga tayagalanga nnyo yita mu ddinisa. Oluvannyuma lw'obululu omusajja omusinga almost obululu 2,000. Simple math. Kwata kano kakaaga toolako 2,000 osigaze 4,000. 4,000 toolako 600 osigaza 4 bye 3,400. Ontegedde bulungi? 3,400 ne buli kati kino ekikumi tukireke tekitawanya 3,400 yamusinga almost obululu 2,305. Ivan Bwowe teyamatira. Era mu butamatira n'addukira mu kkooti nga ategedde nti omusajja amukubye akalulu n'enkoona n'enywa ne n'anoonya wa ngeri gy'asobola okuyita mu ddinisa. Kyemba nkugambye nti kirabika Bwowe bwe yali asoma yasoma nnyo omuzannyo gw'okuyita mu ddinisa. 2016 baamukuba akalulu n'enkoona n'enywa, baamusimisaayo nsuuluulu, baamusimisaayo guleeda, baamusikisaayo migwa. Yafuna obululu bwali 2,600, eyamusinga yafuna obululu 2,206. Wala Ivan Bwowe mu kaseera ako yanoonyereza agenda okukizuula nga yali amuwangudde mbu teyasoma, era bw'atyo n'addukira mu kkooti nga yeemulugunya. Ebiseera ebyo ddayo byesize ezimu ku TV ezaaliwo eggulire baalikola bwe bati. Alleges that there are several irregularities as regards to Mandela's nomination, citing the use of names purportedly not his due to lack of academic qualifications. Petitioned the Electoral Commission challenging his nomination and his candidature on these grounds that his true names are Mr. Majara Amos and he has never changed the name. Therefore, it was wrong for EC to nominate another person, yet his true identity is Majara Amos. 2, I further challenged the academic documents presented for nomination of Mandela Amos. He presented documents of Mandela Amos for nomination of Mandela Amos. Still, that is a total contradiction. And they explain a lot about how the Electoral Commission has been doing its work right from the nomination to date. Bwowe, who is the former Guilty President of Makerere University and contesting as an independent, further alleges that he challenged Mandela's nomination, but results were fruitless as Mandela celebrated victory of the case last month. The Electoral Commission decided
to uphold the decision of the returning office of Rakai district. I also want to state that a document authored on a weekend on 23rd is questionable. But still, the Electoral Commission does not give any reason whatsoever in this document of why they decided to uphold the decision of the returning officer. That is rare in the principle of making decisions, making administrative decisions. With consideration of the remaining period to cast the votes, Bowe wants court to nullify and terminate the candidature of Mandela. How on earth could any person get any qualification higher, even to a master's level, without the fundamentals, without the foundations? So that is highly questionable. Yoyo Ivan Bowe oyinza omuyita omutetenkanya w'ekibuga oba omuyiiya w'ekibuga nga bamaze omukuba akalulu ebuyamba ate yafuna pulaani B okunoonya engeri gy'asobola okuyita mu ddinisa alabe nga yeesogga paalamenti. Era oyinza okulowooza nti omusango mu kaseera ako yali agukutte ku bibegabega. Era twagenda okumaliriza omusango nga Bowe aguwangudde. Wabula omukulu Mandela Amos bwe yamala okuwangula yaddukira mu Supreme Court ate bwe butyo obuwanguzi bwa Bowe ne busazibwamu era omulundi ogwo ogamba nti nno paalamenti n'emuyisa ku mimwa bweti n'atasobola kugyegattamu. Kati bwe twajja mu kalulu ka 2021 Bowe ndowooza yasigala akyabaza bw'ati ng'agamba nti kati ebuyamba sisobola kugenda kubanga ate ekyewuunyisa ku olwo mu kalulu akaddako ebuyambo mbaka yali yajja n'opposite ate Bowe teyasobola kujja kwesimbawo. Kaakati no munnange 2021 teyali mu byabufuzi kati 2026 Bowe Ivan yabadde akomyewo mu party 2 ng'ate azze n'ankuba mpya okusobola okulaba ng'alabanga engeri gy'asobola okusuuza Joel Ssenyonyi ekifo kino ekya Nakawa East Constituency. Wabula omulamuzi Collins Achelan amugambye anko tekigenda kusoboka, genda ku ground osobola okuba nga ate onoonya akalulu. Wabula okusinziira ku kiva mu Nakawa West Bowe ono ebyokunoonya akalulu abadde tabiriiko nga yamanye eddinisa liggule mwagenda okuba ng'ayita kati mu zino ennaku ezisigaddeyo Ivan Bowe mwalina okuddira mu bantu abategeeze ku kibyagenda okubakolera naye. Naye kano kange abantu bangi ku social media wano NUP bwe yajja n'esimba n'eleeta balimu ezo n'emusimba ku muloodi mugamba ebyobufuzi byammwe bye mulimu sibitegeera kakati NUP mwena muli ku opposition mukwata mutya Ssenyonyi mukwata mutya balimu ezo n'emusimba ku muloodi. Ivan Bowe wa PFF abadde n'ekisango ng'akikukusanga bakamabe mu PFF bamutunuulidde. Bw'otunula mu NUP ne bakubuuza some of the big faces tosobola kubuuka Joel Ssenyonyi. Bwe tugenda ku bukozi ng'omubaka wa paalamenti ekyamazima amaaso kiyinza okubeera ekizibu gabuusa Joel Ssenyonyi. Kitegeeza nti nga nammwe mu treasury ng'abammwe mutaagala bakwatako temwagala Ssemujju bamusimbeko omuntu. Ddala Ivan Bowe biki byagenda okuteesa okuleka okkulunga olugezigezi Joel Ssenyonyi byatateesezza ngamba ba PFF abagamba nti mmwe mulina ab'enjalo batalina kusimbwako bantu. Nga bwe twatuleeta lisiti y'ababaka abaasinga okuteesa Joel Ssenyonyi yali ku mwanjo. Ivan Bowe ki kyabadde agenda okuteesa nga mumutunuulidde n'agutwala omusango n'agutwala mu tribunal ne musirika. Ne bamukubira mu tribunal n'agukwata n'agutwala mu high court ne musirika. Bwe bamala okusimba kuba mmwe abantu nga muvaayo nga mukaaba obuziga bw'ekirogo nga NUP bwe bayingirira mmwe bwe mugiyingirira nga tetubagambako. Wano bwe bamma Sseggona Card Secretary General w'ekibiina n'avaayo n'agamba okwata otya Kafuru yakozesa kigambo kino omusimba ku Sseggona tuba tuli awo tugenda okulaba PFF nammwe muleese candidate mumusimbye ku Sseggona. Kakati Walukagga yavaamu Yes Magola bamwendoosinze era amaanyi agalina
singa wa PFF awangula Secretary General wa PFF candidate yo tomukkirize lwakuba awangudde Sseggona opposition ya Uganda paka nga mweddemu obunnanfuusi akalulu n'ebyobukulembeze tugenda kukoma ku byogerako obwogezi awo nvuddewo olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde alina okubeera e Kanungu saako n'Embalala district si Mbalala city mujjukira ennaku z'omwezi nga 7 Novemba bwe yali ava Embalala city ng'ayolekedde Buzibwera gye yali alina okuba olukuŋŋaana bannaffe ab'ebyokwerinda baamulemesa oluvannyuma lw'okusalako abawagizi ekibinja ky'abantu NUP yali etambula nabo ne kikwatibwa era paka nakati abasinga bakyali mu makomera so Kyagulanyi n'atasobola kweyongerayo so wiiki eno main Kyagulanyi agikozesezza kugenda kukima mawolu gye gali era ebitundu ebisinga byabadde agendamu by'ebitundu ebyo by'ogamba nti either mbeera ya budde yamulemesa okutuukayo baalemesebwa okukkiriziganya ne bannaffe ab'ebyokwerinda so byebifo byabadde agenda mu maaso kubeera ng'ataakimayo era n'Embalala kwebadde kakati yo Kanungu yagaanye era by early morning twali tumaze okukitegeera nti nno agenda kubeera nga agenda Mbalala yokka kakati nga bwebadde enkola ye mu kalulu kano bw'aba anaabeera ku luguudo olwo olwa Mbalala highway nga gy'agenda onoonyeza akalulu alina wooteeri gy'atera okusulako mu bitundu eby'eryantonde n'olunaku olwaleero obudde bugenze okukya ng'awo we yasuze era nga leero yasuzeewo ne mukyala we Babi Utungo Kyagulanyi nga babadde bagenda okuva ate basobole okubeera nga boolekera ebitundu eby'Embalala gy'abadde alina okunoonyeza akalulu abantu nga bulijjo baakedde oba ani ababbirako oba bafulaga beyala anti laba amasannyalaze muganda wange omusajja essaawa yonna w'omulabiro olina omutaapingako kati either bafulaga beyala be bategeeza abantu nti bannanga omusajja wuuno waali naye temugamba nti ffe twabagambye kuba ye Kyagulanyi agenda okukeera ku makyanga we bali awo nga baatandise dda okuyimba era omulundi ogwokusatu olwaleero babaddewo nga baamulinze dda era agenza okufuluma nga weebali kakati ekibinja ky'ababooda ekyo kyekimuwerekedde okumuyisa mu lyantonde naye poliisi ebigaanye okubikkiriza olwaleero era ekibinja Kyagulanyi nga bw'afulumye bw'abadde afuluma nakyo lyantonde naddala eky'ababooda essaawa zino abamu emiggo gibayiseeko abalala mpi ekisoboka nga kisobola okuba nga kigugumula omuntu kibayiseeko olwaleero ababooda okukakkana nga Kyagulanyi lyantonde agifulumye agenze mpola mpola ng'ayita mu butawuni obw'enjawulo wakati mu bukuumi obw'enjawulo abasirikale babaddeko bangi ku makubo era engeri endabika y'abantu Kyagulanyi ababadde bamuwuubirako babadde almost meters nga 10 okuva ku makubo aga koolasi babadde bamuwuubirako naye nga bamuwuubirako wala abasirikale bano aba SPC obedda balabibwako abantu obedda bali wala naye nga bawuuba kubanga ku makubo edda kujjuddeko bannaffe ab'ebyokwerinda ndowooza olaba Kyagulanyi abadde ayita kuwona nga bali eryo balengera ojja kulaba waliwo wabasembereddeko awo oshoti genda kulagawo alinawo olaba oyinza opozingamu obalaba wano tewabadde wasala kati nebadde leeni yonna y'abasirikale naye wakati mu byokwerinda ebingi oyinza okulowooza nti tekiremesezza bantu ate kubanga bamuwuubirako wabula abadde afuluma lyantonde waliwo omukyala agambibwa okuba nga akubiddwa bannaffe ab'ebyokwerinda era ambyulensi etambula ne Kyagulanyi emuyoddeyodde okukkakkana ng'ekoze etya emututte ndowooza kansooke nkwe ku lugendo lwa Kyagulanyi nalwo tululabe. Wakesigamitse omuto njagala kasa
abantu b'Embalala, we are coming. Abana b'Embalala, we are coming. Abaserikale bakubyeho. Abaserikale bazzemu ne bakuba omuntu. Imagine nga twakasimbula. Imagine nga twakasimbula. Imagine nga twakasimbula. Imagine nga twakasimbula baganda bange. Twolekera bitundu by'Embalala. Twolekera bitundu by'Embalala baganda bange. Imagine tabalina kisa. Nga amaje ne police byo bingi kyenyinza okugamba. Amaje ne police byo bingi. Kugambye amaje ne police agatugoberera gomanzi. Byonna bisesi laba kano simayiro gye gayina. Mama laba essanyu abaana lye bayina. The president is escorted by the First Lady Mama Barbara Itungo Kyagulanyi. This is where she has been the pillar. She has been the pillar of this struggle since 2017. The love. Look at this love. Look at this love. Look at the love. Look at this love. They are smiling. They are smiling to the president. They have just seen their hope. The hope of Uganda. This is Buzwera. Ndo byabuzibwera bamama batata ndo by'Embalala neera bessanyu abaana lye bayina okulaba nga bawubira ku mukulembeze. Muki batandise kwerekodingira ennaku zino takyesiga baana be. Yes. So enteekateeka bwetyo bwebadde ebintu bwe bityo bwe bitambudde. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali mu kkubo kaakati kampeyini ze azikubye mu bitundu bagita tya Lubindi. Gyakubye kampeyini ye eba gyakubye lwale ye era ng'abantu bamwaniriza mu bungi naye ebyokwerinda mu bitundu ebyo bibadde bingi nnyo. Waloka video kenjagala ompeeko waliwo omukulu alengeddwa ku kamera nga bannaffe kigambibwa nti alemedde ku kkubo. Ndowooza olaba abantu babadde ku bizimbe eyo, so kigambibwa nti abadde alemedde ku kkubo nga bagezaako okuyingira mu katayuni k'Eruyindi awo okukakkana nga bannaffe ab'ebyokwerinda mbuye ensonga emukwasizza waloka video akabadde awo. But abantu abasinga bamukengedde ku kkubo ndowooza olwa fears olwa intimidation ey'enjala obwedda eri mu kitundu nga bannaffe ab'ebyokwerinda bayiibwa mu bungi era abamu ebigambo bawulidde biwulire naye ekyo tekiremesezza Kyagulanyi kusobola kubanga ate abawa enjiri ey'enkyukakyuka nabyo kambikuwe. Gye tulaga gye tubasanga obadde omubuuza essimu bwe nakisanze. Halo afande, happy new year. Mutikinga mbuleera temwerabira babosi bamwe bajja kuba tebalabayo. Ngera boolaba batulemesa batiisatiisa abantu okwambala ebyambalo bya NUP wafuuka musango. Omupoliisi agira ku Look at this love. Money can't buy love. Money can't buy love at all.
Ghetto Media mwena tubagala nnyo. Abaana bali ku Ghetto TV ku YouTube yaffe genda ku Ghetto amulago omukwano gw'abantu ndaba ekiri wano. See what is happening here. Yes. Look at this love. 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 Look. They are waving to him. Bagamba tukwagala nnyo. The day is today. The day is today. The day is today. Police egezaako kuziyiza abantu kuyingira. Police egezaako iziyiza abantu okuyingira. Police egezaako kuziyiza abantu naye baswalira bwereere. Dictator bamukowadda. Abasajja batiitiizi. Uganda kunga. Murio baramu banje. Mwebali kwisha. Mwebali basimu na banyabu. Mwatukoraje zobe. Mwanga ntaka gambire kintu kyona munyikirize metere fasidi abantu baramutse. Amazina ganje ninyi Itungo Kyagulanyi okulya munyanyi mwe abandi ni Mbazara owitu ni Mpunga Mohalia ekyandeta n'okuboleka ekyonjo kyanje mwakireba nyina mukyeberera hamukirebe kinamaani lihanga lyakyo kandi kina amagezi mingi Mangure chikora isera 2015 orwakano rukwija nabo batera maize marungi nabo batera ntanda mirungi nabo batera embazo mwirwaro nabo batera okushoma kw'abaana bawe nabo batera n'amaizi gari cheap kandi marungi go kunywa n'okutaha amaizi omu rufunjo. People power. Nekikusinga kunshemeza nindeba eminyeto mingi munonga kizamunya amanyi okulaba especially nga bavubuka nga mumanyi to the leadership, to the politics of your country. Everything about your life kuli kikwatako kyonna bakisala ba politician be bakisalawo. Wano mu Uganda batu disconnecting from politics ne bajawo political education. Constitution yaffe eragira nti balina ogikyusa mu nnimi zonna abantu bakitegere bulungi. Ne constitution tosobola gisanga mu Lunyankole, tosobola gisanga mu Luganda kubanga baagala nnyo tufuga nga tuli blind. I am very happy timuzze wano okuwulira tuze kubagamba ki. That means you are already awake. That is a win for all of us. Everybody. Tuyana bye tubadde tubagamba mubiwulira. Twabagamba ku manifesto yaffe mugiwulira. Ne tuleta good ideas kubanga eno generation yaffe tulina special problems. We have 21st century challenges. Ate ezo challenges eza generation yaffe ez'emyaka gyaffe zisobola kuba by us kuba ffe tumanye bitutawanya. Naye tetusobola big solving nga tetuyimiridde wamu. For 40 years we have been divided. Myaka 40 bakagumane batubaganisamu omumahanga gitu batuyigiriza gwe boba omunyankole tolina kolagana na Musoga, bwoba oli Musoga tolina kolagana na Muganda, bwoba oli Muganda tolina kolagana na Mutesi.
ekyo kye twagala okujjawo. Abaana ba Western Uganda babadde babatiisatiisa. Guno gwe mulundi gwe tusembyeyo kampeyinga mu Ankole era twazze my main mission yazze kubagumya kubagamba saagala muntu yenna abatiisetiise. So a very long time bazze babagamba kakati muli mu kintu mugenda kuba muli mu kintu therefore mugenda kuba endangered. That is a lie. Omuntu yenna akufugira ku fear oyo abaira takwagala. We must not be ruled by fear. Temulabangako ku government inda. Yep. Oyinza okugamba nti mbalala bwetyo bwetambudde naye in a special way Robert Kyagulanyi Ssentamu mu lugendo lwe ng'akomawo waliwo omukyala yamuwandiikidde ebbaluwa. Omanyi tuli mu kaseera akasembayo ak'akalulu. So waliwo obubaka bw'ofuna okuva ku muntu mu ngeri ey'enjawulo bw'okkiriza nti busobola okuba nga bukuzizzaamu amaanyi. Oyinza obba obubaka bwe weetaaga mu kaseera ako. Kakati Kyagulanyi omukyala amuwadde ebbaluwa era ekimuwalirizza okugenda mu maaso okubeera ng'agisoma ng'adda ali mu lugendo lwe adda e Kampala. Ng'obubaka amulaga nti ayagala confidence ye amusabira n'ebifaanaganako bwe bityo. I believe mu campaign eno buli omu asabira candidate we ekisooka okumalako bulungi. We tulaga awo buli omu alina okusigala ng'asabira munne ate n'okusabira eggwanga okutwalira awamu tusobole okuyita into this whole process bulungi. Ndoza kankulekera ebbaluwa eyo ate tujja kukomawo n'ebirala. Sule bulungi mweraba. For the love of the lady who gave it to us in Luvindi. Nga munana January 2026. Dear Mr. Kyagulanyi Ssentamu Robert, this message serves to inform you that I am praying for you. I love your confidence and the zeal you have for our nation. May the precious blood of our crucified Lord Jesus Christ strengthen you, cover you, and shelter you against any evil. May our heavens, Blessed Virgin Mother Mary, intercede for you and cover you in her loving mantle. May my prayer for you is that you succeed. Amen. Greetings to my heroine, Babi Kyagulanyi. I wish you the best. Sigenda kwogera linnya lye n'erinnya oliraba. Ke linnya lisokezaako ke edda lisizako B. Sigenda kwogera linnya lyo naye simu yo okitaddeko tugenda kukubira netuza kutera mama muweereze kamete ky'omulunyankole tugenda mukubira kati. Wow. Look at this love. Look at this love. The first lady is going to call. The first lady, after reading this precious letter, they are going to call. They are going to give her. Yes, your man. Going to give her a surprise call. Ya tubasaba mwena abalabye video eno agiwereze omukyalo oyo ow'Erubindi twagadde nnyo atwadde sampule zino bbiri. Alo salamu alaikum jamaa. What a surprise call. They are giving her a surprise call. Ataddeko enamba ye. Ataddeko enamba ye. Millennial Logistics and Outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago okuse
kuserengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. N'ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu.